Lebadde lunaku lw'abakozi. Olunaku luno luyina amakulu mu ggwanga erya gwokola. Era muneerangezaako weeyiiza ku ki neyiyaakaawo neneetega bintu weebityo. Leero olunaku lwe lwakasooka ku lw'ebazidde bawala bannange era mbabuulira leero olunaku lwabaagalana era babbebi mubaleseeyo mu mayumba. Munansonyiwa lunaku lw'abakozi. Era ennaku z'omwezi zimeka nayisi. Kansooke nzijukire. Ola Mama Africa saa 3 mu lumu. Ennaku z'omwezi lumu. Lebazidde. Lunaku zezino ennaku z'omwezi gavumenti yaffe katugambe gavumenti yaffe lwe yategekera abakozi lwe balina okukola ki okubakuliza ensonga lwaki baluyita lebazidde. Ennaku z'omwezi ziri mmeka Mama Africa? Banne munansonya tekuli mu asatu. Akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nkujjukiza nti tukola airport pickups. Tukukima ku kisaawe Entebbe ntukuvuga paka ewaka ku mulyango. Tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri, tusobola okujja ne kamera oba kikola privately. Tutegedde bulungi nnyo, so bonaabo twekutte tujja kubanga tukutambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Gambe edemia bizibu nnyo. Okusanza omaze n'okwambala kasika. Kamikani. Ate mwasibye mutya embeera y'obudde si nnungi okusinziira akadde kano ke tulimu banne tuli mu nnaku zaaki. Mwasibye mutya bamaama? Baana kaseetu naawe oba. Obaddewo nga alien skills. Ku mukutu gutandika okusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad. Akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nkujjukiza nti tukola airport pickups. Tukukima ku kisaawe Entebbe ntukuvuga paka ewaka ku mulyango. Tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri, tusobola okujja ne kamera oba kikola privately. Tutegedde bulungi nnyo, so bonaabo twekutte tujja kubanga tukutambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa Bulobaawo. Makeup w'omulembe, ayina birthday party, introduction, ayina embaga, gomasi ez'omulembe ez'okwanjula, kuhinjira ebifanaganako ng'ebyo. Bw'alina video shooting onaaba otuwadde omulimu ku Betty's Touch and Beauty Studio kuba tukuba makeup ba vixens naye gwe mwennyini abeera alina oluyimba tujja kukirowa tukuwe behind the scenes ewatali kusasulira na interview. Kale lebadde gye tugenda okuba nga twogerako mu budde buno tutegedde bulungi nnyo twagala twogere ku lunaku lwe bayita olw'abakozi mu ggwanga erya Uganda. Lebadde kati bataddewo lebadde ate tubeere nga tuwumulamu kaawo ebyokukola twagala tulabe ife ababeere no mu ghetto lebadde tukitegeera tutya abawumulamu lunaku olw'abakozi olw'okukola emirimu mu ggwanga mwegiri oba nedda omulimu olunaku luno lulina amakulu luli lutya fe abangala mu ghetto tukiraba tutya. Shakira sembera wano obadde otya okubya akazigo ebyokusiko bisooli otya obulamu bugamba nafe obulamu otuli wano mpolampola. Olunaku lero walutegedde bulungi nnyo. Lunaku ki? Mande. Leero Mande. Ku kalenda balumyusa ewu oba tisirumyuse? Sirumyuse. Lwaki wali olunaku lwe bayita lebadde lubaawo ddi? Sijja kumanya. Ono tamanyi nakumanya. Ne lwe lwaleero. Lebadde. Olutegeera wali oluwulidde kusembeera? Nali nduwuliddeko. Sembeera nti maaso. Wali oluwulidde kukinga weemoola oyagala tukufunire omusajja. Weemoola mulasajja bali okubakula na weemoola mulasome namba y'essimu tuba bayinza okuba akasimu akinga onyonyo ntenda weemoola oli otya gwani erinnya neyogera nnyo tungali mu kamera gino yenze goreti we designinze bulungi budde bwakawungi kulaba goreti kasikati kyekyo n'okwambuka waggulu obwala wabusiize obwebigere bwe bubulako bwe bukyabanja ate buno
ono ina yakikonyemu wali wonna Je. Leero lebadde wali oluddeko olunaku olwo beta lebadde olutegeera kiki olutegeera mu lunaku luno Lunaku lw'abakozi. naye yogera nnyo olinganga enjala gweruma Lunaku lw'abakozi anti lunaku lw'abakozi naye yogera nnyo singa tegaana mu twogera nnyo lunaku lw'abakozi olwa lebadde olwo bakozi batya how do we celebrate this day anti baba tebalina kukola leero. baba tebalina kukola so leero temukoze gwokola mirimu ki bwetuta lunaku lw'abakozi nze mbeera waka tokola kati gwe lebadde ebekwatako era batenkwatako so tuli mama Africa asoka malo yimu survive kubanga mwino gye muli mwogera nga abagole musoje mama Africa asenga wa Ghetto agwan nothing techiro baba mwana ndi fit mugamba muteba nensanyusa okubalaba era nsanyuse nnyo mwana okubasanga munsanze ati nabino ne bibiju byange biganda byange muno nti munnaye mumanyi ndi senga wa mugeta akokwogera munnaye balaka bansala akalira nga nkyali mu asenga ino banga ayogera abaana sound ngo mutuufo bwe ino okwogera bato bange bali mu kwemoola naye birthday lwe lunaku lw'abakozi okubanga ki babakuliza olunaku lwabwe mu Uganda monna saagalanga mu nswaze mwebereremu mukiwulidde agambye atya lunaku lw'abakozi lwe babakuliza bonna jakusembera wano lunaku lwe bakuliza lunaku lw'abakozi lwe balina okukuliza mu Uganda monna kati lwe lunaku zezino ennaku z'omwezi gavumenti yaffe katugambe gavumenti yaffe lwe yategekera abakozi lwe balina okukola ki okubakuliza ensonga lwaki baluyita Labour's Day mu luzungu mama Africa black beauty nze saasoma ndi senga wa mu Ghetto mumanyi senga takola ki tasoma tawabwa senga tawaba naye ennaku z'omwezi ziri mmeka mama Africa banne munansonyiwa tekuli mu asatu munansonyiwa anti munnange season eno gye tubaddemu yamukuba enkuba yatonyeko osajjo yatuyisizza bubi nnyo ne sawa yange munnange yafudde yensonga lwaki ennaku z'omwezi nzeerabidde naye nga wategedde nti leero lebadde ndumanyi lebadde lunaku lw'abakozi leero era nsaba bannange saagala bakazi bannange nga mumanye essaawa z'ebbombo gye mulina okunogamu mulina mumanye essaawa z'olweza kakayayanaako mumanye essaawa naye lebaziddemu abaana abawala babebi simanyi tebaabagambye be sibyagala bannaaye olunaku lwaleero nsabira bambi kasooke mbuze ku bantu bange munnaaye mumanyi okuwawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naye ennaku z'omwezi onazitegeera naye okimanyi ti lebadde leero ennaku ate omwezi gwogumanyi tekigenda kumugana nti tuli mu mwezi gwa kutaano kyemmanyi leero lumu okumaze n'olujjukira bannange nsaba Allah be batuusiza mu guno omwezi mu mwaka 2023 mu guno omwezi ogwokutaano nga tuli balamu tutandiseko leero olunaku lwe lwakasooka ku Labour's Day bawala bannange era mbabuulira leero olunaku lwabaagalana era babebi mubaleseeyo mu mayumba munansonyiwa lunaku lw'abakozi ati munnange ndi mu bibbuju bannange olunaku lw'abakozi era bambi nsabira abakozi leero abawumuddeko ewaka okuli ne serebu wange alien king baserebu bange bonna naye nga bambi zomanyi mama Africa ndi mugwa mu Ghetto ekitegera okusinziira kiserebu oyo kyemwagako mumbuze lwaki alien king mwagala yadde ne birthday no baside muganda wange nsabira nfune smartphone binja kuba nkola ki nja kuba nkufollowinga buli kimu naye bambi mbebaza Katonda okubatuusa kuki ku Labour's Day olunaku lw'abakozi ate nenkwebaza alien king bambi Allah yebalize kutuusa kweje emyaka gyoyine gikuli mu kyamanga gwe mukulu waffe serebu wange okitegeeza mama Africa black view era nkwaniriza nnyo manyi vibe zange ziri nyampula era wezituuka okugenda zigenda buki mpola kati era mama waliwo kyali wange bamuyita nice yena wana nice ogamba otya bulungi era ennaku z'omwezi zimeka nice kansoke nzijukire ola mama Africa sasa tumulumu ennaku z'omwezi lumu Labour's Day olunaku tewali utegedde olwaleero semerako wano wali utegedde olunaku oluna Labour Day Labour's mama Africa nentereza mu kanda bange how are you I'm fine are you good I'm good olunaku Labour's Day
walutegedde olunaku nalutegedde lwo naye akagamba lw'abaani kampisa bubi kale tukyogere mu ngeri gy'okitegeeramu olunaku lw'abaani lwebadde lunaku lw'abakozi lunaku lw'abakozi kale katugenda question ebeereddako olunaku luno luyina amakulu mu ggwanga erya gwokola era munera ngezaagezaako weyiyiza neyiyakaawo neneetega bintu weebityo kwetega mu kiwetegera mu bizinesi ki ne baggulako wengere wano wenga tulde eryaha bizinensi nyinza okwetegaategako nga mu bwambalo yambalo obwe nyentuula n'ensirika nabajja ne bagula obwambalo kano kaviri kike wasiibye ku luno kaviri kano sikamanyi nze munayi nange nalabidde awo sitayiro neŋŋamba owange omulembe tegumpiteko emyaka gimpuubidde akatambaamaama afrika yankozeeko nabadde ano mu beauty saloon kitudde waka secondary school wano wetwabadde maama afrika yankozeeko akaviiri nange nemutiitinga akake maama afrika bakutiniza akaviiri ndi wano munayo manye byana biwala ebyo munayo bigaana byogera ku nsonga emu n'ensooka ensobera kubanze baganda bange mbaga olaba munange kano akaviiri kano munange manyi munaye allah yagenda nampa enviiri baganda bange saba bambi abalina ku nviiri bambi munaaboloza saba onkubireko anti oyo kakamera dakiika emu bambi kuba oluviiri lwendwegomba sisaba omumpeyoko kati n'omukwata ka afrika oluviiri n'otamukwata kaviiri bambi mululaba sakati kati zeeno baganda bange munda banze bampita mu Africa Black Beauty era ndisenga wa mu Ghetto era nyanyuyiza Ghetto zonna muno olunaku lwa lebadde luyina amakulu mu Uganda olunaku lwa lebadde luyina amakulu bambi kusinzira kuki ku bakozi kuba bambi olaba bagamba kuno ku nsi teri muki bagamba teri si kirungi yisa munno nga muddu kuno ku nsi Allah yayina tuyina kuba baddu baani ba Allah ne bambi si kuki kuba muddu waani wa muno ne bambi kirungi nyera nsanyukira kampuni zonna bambi abakozi bonna abanene abali mu gavumenti bambi mwebale era kutuukiriza luno lunaku mabi mwebale na luteekayo kuba okusinziira kuba abantu bakola muganda wange ne bambi okuba nga bakola buli kanaku nga tebalina lunaku lwe bakuza kibi gamba kulwahi ola muganda wange kuba bambi boyino bawayo olunaku ne banga basanyufu okitega katulaba saa zino abadde mu ofiisi abadde buli saawa zino okampuni erina amagezi oba omukozi omutuufu alina kuba nga ali waka kuba lunaku ki lwe pozi zino kampuni ezitulwamu enkwe naye nga saagala yes I'm talking the truth because ze simanyi luzungu naye nga nalutandiza kubanza mwana ndi muyaye wa mu Ghetto ate ndisenga wa mu Ghetto siri muyaye ndi mukazi wa ovunaanizibwa era bampita mu Africa Black Beauty ate ndi one love ku buli omu okitegeera yaman nice olunaku lw'abakozi luyina amakulu mu ggwanga erya Uganda bannaye ebintu ebyo nga saasoma nnyo bannaye nga bintawaanya tuyogedde mu Luganda olunaku lw'abakozi duyina amakulu lwa nsonga omuntu omukozi enena alina okuwummulako neyeeyagalako wabeera mufumbo n'abeerako ne famire ne balya ne banywa kati fe abawulu ne tukuba ebibaala kwolwo olunaku naye kati olunaku olugamba lw'amakulu gy'emirimu weegirimu girina mu ggwanga mulimu emirimu oba lwaba abalina emirimu kwegamba lwaffe ffenna kubanga nange abeera ewaka nga mbadde njoza ebintu nga mbadde nfumba nange mbeera mukozi kitegeeza nange muntwaliramu era mpummuddemu wadde njozezza engoye naye era kimpisizza bubi neŋŋamba ti sikanyumemuuko n'onyumamu wesaza akakumba akagato wansi ke bayita bati asoko tuleka fashion kamba da kumba wansi ke bayita bataka kata nako ennaku n'obwana bwayo oyina 200 wano ngire wansi emyaka gyange gye banzaalira bakuzala 2 ena noba ngoyine emyaka era munange saagala kwerabira bakuzala 2 ena noje wandikako leme kugirabira ninje wandikako noba ngoyine emyaka emeka kati saawa eno mpezeza 20 years peze emyaka 20 ejj'obukulu
Nkulidde nonno ddala envi zino eno temuziraba kuseeni akasikaati keeko munnayi kaliko ko oba munda waliyo ekiriyo nako mulimu bayika yinza omanye emyala gyaffe oyinza okubuuka nga oseeredde wali eri nga tolina kwoteereddemu oyinza okuseerera akati saati ndaba kali ekigambo keya okesa zinako obubi nnyo konna anti tuddayo ku ssomero n'akaviiri maama Afrika n'akateekamu maama Afrika ye yankozeeko akaviiri kano lebadde emirimu mugiyina we giri lebadde muleko mugicelebrating nedda bambi emirimu Uganda jabbulako ge mazima egiro gy'abaasoma tankasinia 4 6 abamalako kati ngaffe tunoonya bunya nosanga munagamne gye nkoyeko mu dduuka lyange gye nkoyeko mu botiki webitu just kuba mu 70 wagikola nagikola nentukako sinia 2 sente nezibula bano ekikuwa asako wa mkwano baba nayo pite yakugamba bayo kusomera asako wasiwe kyali cause nakola ne mami wange sente nezituka ntugamba ati genda obbe ngatazirina neŋŋuma nga kambeerewo katokola ngenda kutandika kukola oyiya mulimu so lebadde gwe ebadde kwatako batekwatako zinga nze tenkwatako tekwata tena bwekwatirako terina mpozi dadi wange naye ati naye musajja mukozi yagenze nakola yandibadde waka yalibadde waka kitegeza responsibility wakabeze eno genda ye kuba ina abaana b'okuliisa school fees nawe n'okudayo ku ssomero goreti anji lebadde kwatako ebyaddala munnaye nze ntuula waka ndi kukitudde waka munnaye leero lunaku terubasala leero lunaku lw'abakozi basigaddeyo waka mumwe enkya leero lunaku lw'abakozi bagenze kukola ki leero basiibye waka sente gye ziri sikubye nnyo nze senga bannange leero bannange abaana abawala abali mu Uganda munna leero le birthday lunaku lw'abakozi abakozi bali waka tebagenda beera out kyembasaba abakazi bannange saagala ate mukuule nnyo okitegera tebakuulanga naawe tebakuwanga n'ogamba nti nakudde ng'ate naye bakukudde muyina ogwo omuze naye oba tokudde muba mwesasudde bakola batya omanyi munnaye bakazi bannange tulina omuze okugenda mu bibaala n'ogenda mu kibaala n'ogamba nakakudde naye nga naye yakudde okitegeera yaguze ebibye naye n'akutwalirako n'ogamba nakakudde ng'ate naye yakukudde okitegeera kyembasaba leero olunaku lwaleero saagala lubasale bakazi bannange nsaba abaana bakakayayana abaana babonaabona saagala basaleyo leero mu bbaala kuba leero okubonaabona sikwagala bonaabona bawala bannange akeeza kajja akabombo ebbombo akabombo keŋŋambi kabadde k'abasajja ebbombo olweza kakayanaayana kannamirembe kannamuli omutasukka kkuba omukaabira omuyito okitegera amavi g'omukulu we gafukamidde tegakola ki tegafukamirira abwereere gafukamirira nsonga bakazi bannange saagala ka Samsung down day akabasale nze munanze ni Mama Africa Black Beauty nyine emyaka 23 era tuli myaka gyegimu bawala bannange era myaka 23 siina kyesitakoze era nze omwana ensonga kijagannyo serebu nga ali ensking okitegera era kwagaliza birthday nungi blaza kwagaliza buli kimu ekirungi blaza era kwagaliza ekyama kyo kyokka gwaba akisigaza mu mutima gwo ekyemya bayidawe nga tugenda okumaliriza one love blaza anti vibe zaffe ziri nyampola naye wezituka okugenda zikola zigenda mpola anti mubimanyi buno overa munaye bodyguard omulala ali muno naye kamera tezimwagala nga tugenda okumaliriza waliwo era omwana omulala owa Ghetto bamuyita Martha Mukisa sisaaga soko sembere tuddemu katulabe sembera obuzibu gwe weekwatayo tuyagala kusembera omwana bamuyita Martha Mukisa sisaaga ayinayo ekivulu. Can you show some love to mwana muwala munnamwe Martha Mukisa oyina kayimba kumanya ka Martha Mukisa kayimba ki neteze leero neteze kati nze ngenda mu kucakala ebusungu bubadde bunzita kayimba kikomanya ka Martha Mukisa agenda ku Freedom City Dakota bali sembera wano kayimba ki kamuna kono neteze kutulina kala kumanyiyo kulimba naawe kayimba kikomanya ka Martha Mukisa
Nammwe muleke panaye. Kanga mwawo sango. Ndisenga wa mugetera mwana nyaniza nyo Master Mukisa. Sister Bambi nkwagaliza ebirungi. Kwagaliza ebirungi byonna mwana sister Master Mukisa nga mama Africa yakwagaliza ebirungi byonna. Era nze mwana engoma tofayo kubya sirina. Sakata. Tikastaka smile nkaina. Love yo nyingi jenyina. Awe nkomye mwana atizo manyi mwana ndira ate senga mwana. Ewaffe tetukyawa. Okitegeera mwana Bambi nkwagaliza concert ennungi. Nkwagaliza ebirungi byonna byonna era nkwagaliza omusajja asinga ssente. Akuzaale namu baby gwe tumanyi muki. Mulo Kangambe mulwatu nga Sindi we yasumulukuseka baby era Bambi nebaza Sindi sokoleka tumaze cha Master Mukisa ina mukwano gwe Eddie yawenze manyi yagenda omuzalamu what went wrong mwamulya kwemba na neteze omanyi bino ebyama bino omanyi Bambi Master Mukisa amasi muganda wange manyi ndisenga bagamba totunula gwa kawala nga tonawuliza gwa kalenzi muganda wange tebinabeera nnyo kamera ne tugenda bizula tujja byogerako tujja kwogerako njja so aina chivulu Master Mukisa agenda ku Freedom City. One love. Agenda ku Freedom City. Mumise ku bantu munaabayo munasobola ku affording agenda ku Freedom City. Bannange tuyita baserebu bonna abagaliza ne n'abatayagaliza. Naye bawo omuntu omupya bamuyita ono yayimba obwala bukola butya? Temumumanyi ono wekireka. Baza yang dali temumumanyi. Baza. Naye boyfriend we baza. Boyfriend we baza Master Mukisa. Boyfriend we baza. Baza. Hamuzale mu. Aina abangi, aina ne Victor Rose naye yaliko boyfriend we. Yaba nana kayimba ke baddamu Victor Rose. Mumanyi Victor Rose. Baza nkulaze buli kyenina sigadde kweyambula. Ku Freedom City aha. Omutima ne wegula jana oyonge. Sinza butagenda. Ku Freedom City. Genda ndabe Master Mukisa ne Victor Rose. Ne Freedom City. Ku Freedom City. Ngenda genda kubanja ganyo Master Mukisa nyaganyo ne Victor Rose. Enyimba ze zonna chifuso official. Omwana oyo. Tokubyewo nyerimanya kyerimuwa. So abantu muba supporting okugenda bawagire Master Mukisa mubayita. Tubayise bonna bantu banne njagala kulaba ku mwana Liam Voice. Bona bagenda bayo. Liam Voice omwa Mama Africa. Tola muno yagala gundi ani Kyekisinga banyumira ku Master Mukisa omumanyiko ki Master Mukisa? Master Mukisa nze kyemwagala kanyambalira bulungi ate yewe ekitiibwa ati yewe ekitiibwa n'ekisooka anti munaye talimu binene ebyasamasala ng'ebyabayimbi mbu bakole simanyi vibe bevuganye ekyo kyo tayomba n'abantu ayambala bulungi ate aliko kasiki teyeyerusa nze omuyimbi eyerusa sikwatagana naye ani gomanyi eyerusa simanyi naye nga munayendeka aha chicho Master Mukisa asinga kunyumirako ki Ayambala bulungi by the way. Mchala mulungi ayogera bulungi kwa namna kwa mchaza kusanyuka. Ngayambadde bulungi. Ate omuntu yanga bwe yakula. Perfect. Mulungi amachinga. Vakuba mu tuli banene amagulu matono. Wakabi. Ya mkazi mulungi bana. Yagenda mufako. Ate yagenda yo. Akunyumira kolera. Oyo omwana nkubira ekikumba bannange. Master. Toshogera nako. Agamba ati saga. Master Mukisa kunyumira ko Mama Africa. Era mweka advise biki byayina okukola. Show esobola okukikubanga ebe byasenge ebyekiwala byayina okukola. Bambi. Mukazi munange Master Mukisa nkwagaliza shenungi. Kitegeera. Manyi mwana nze. Neyogira ngoteka mu vibe. Mukazi munange Master Mukisa nkwagaliza shenunzi amanya gange Mama Africa Black Bee okuva wa mundeku. Chireku. Lero le birthday mwana zine naku ebbiri ezituvudde mabega zituyisiza ubi ne muganda nkwagaliza show ennungi ennene rogenda funa abantu bonna nakye nkusaba mukazi munnange beera n'okukkiriza eri Allah mu mutima gwo kye wategese obere n'okukkiriza nti kyenjagala kigenda kukola ki kutuukirira kuba bagamba wotaba nakukkiriza tekukola kinako tekutuukirira ne muganda wange mukangambe mukulu wange njagala obe n'okukkirizako ku mutima gwo
kuba mukazi munnango eddagala lyo mama oli yakunaaza mu buto olyekakasa ebisima byokola ki obyekakasa muganda wange nsaba abaserebu bonna bagenda okuwerekera bonna saagala wabeewo akola ki akulumya mutima nti sigenda kujja te nyinasho gye nagenzeemu biki ebyo nedda bonna bagenda kukola ki muganda wange nkwagaliza buli kimu kye wategese tewali kigenda kusala nenkwagaliza Allah akuyise mu bulungi kuba ekirungi omanyi munaye ndi mukazi mulugwa munansonyiwa enzalo ye Kampala kati munnange olulimi luganda luwabamu kati ate n'ekirala muganda wange njagala obe n'okukkiriza nti oli muyimbi mulungi mu Uganda naye tuba tetuli mu Uganda muno nga tulinye kitugenze ensi zaffe ziri ez'eddala oli muyimbi mukazi munnange kyenkwebalizako Allah njagala osigalire bwoti wooli saagala okyuse ekkalayo saagala odde mu figa mbuzi nno mwana kangende nnyongereko ate salama be sigalirayo saagala okole sigalira ate ne mu kikumba kyo okitegera omanyi bagamba ekitiibwa kino tosobola kyewange omuntu akoze ekyo kiva kuti abakulabe bakuwa ekitiibwa nowokyewa akayimba kikomanyi akake omanyi serebu wange nnyo nyine mmanyi ennyimba ze nnyingi nnyo kati mwana omanyi batukyawa okamanyi sifaayo kuki tofaayo ku byesirina ewaffe tebatukyawa waliwo nakano omanyi ennyimba nnyingi kasawa zino ndi mu omanyi mwana akapera sijja kulwawo omanyi mwana nze ndiraase ebimanyi mwana nze mama Afrika ndisenga wa mugeta tesenga mubamanyi era mwana akayimbako kensinga okuwaga sifaayo ku byesirina bukasitaka simayiro nkayina ako mwana kankomaka nyingi njirina okitege era mwana nedda awo wenkoze ki juwa asigala juwa atali juwa tasigala nga ki juwa kati mwana era mbagaliza birungi byerere kati mwana nyina okwogerako ne kuserebu wange bambi sindi sindalira sanyu bambi kamama nze sister wa mama Africa Black Beauty okuva mundeku era bambi mbagala nnyo okitegera mbagala nnyo ate nga nkijja ku mutima nga ate ndisenga wa mugeto kuba ndi one love mwana nze sirina mutima mubi okitegera sindi mwana webale kusumuluka kabebe era bambi nebaza Allah era naluli olunaku nakwe nebaza Allah bambi webale kukola kikusumuluka bebe kitega gotana twatulira ne Allah yebale sababu buli kimwe ekibalo ekyo kikole ki tambule bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugambayo tukite jesu batujukizemu erinnya oba toyinayo ko tugambayo nti nayisani nze nice omubwati njagala omwana oyo muyimbi oli ya mu voice omwana yankubidde akayimba long time nnyabo nakulabirawo ng'oli mu space fair ya yellow oyo ya mu voice siri ya mu voice ka anoni kali ya mu voice ka anino wuni onyedde biki ka anino wuni mumanyi munange ya mu voice bata anino wuni anti oyo bata panange abayimba kati ate waliwo ono wekireka yayimbye akayimbi akapya smile like a TV in a sitting room omutima gwange olulilale yani oyo erinnya omanyi oluzungu olwetebula yani oyo muyimbi Vairota ate yani Vairota ayimba ati akayimba Walambo yagala ba Rastaman ebiri nensiba ne mama yampitanga pasta omutegedde naye wayimba ebyoluzungu tomutegeera simutegeera just nategeerako oluyimba lwe lunene luliwa ye luliwa olwo oluyimba bannaye ekikulu nange ennyimba olwoluganda zimbuza zemabega nkadde nyamba gyogenda onviire anti munnaye kale tuyinza obutasika olunaku olwaleero enkuba yatonye banange no mugeto gye tuli tugenda mu kulwana ebisooto byano kulwana bulwanyi nabyo kyovula tugambye olwale omwalo ogwo gutumanyira netwambala nigina novaawo ngaekigere kyonna olinganga atakoze eti kati ŋambye leero tugenda kulwana nagwo nengwambalira boots leero tegumponye okay kale tuyinza obutasika olunaku olwaleero Krista Kolonya abadde mabega wa kamera tulina Angel side eno akafuba kakoyengeddemu so nomanya tubagaliza birungi byerere onaku kutayisiza bulungi tukusaasidde
Program tujikoze ngena kuzo mwezi lumu lebadde. Ogirabidde wonna tukoze obudde badde bwa kawongezi. Naona obulabidde manje tukoze program nga ya lebadde. Tutegedde bulungi nnyo n'okwagaliza abannafe abayina ebivulu n'abala business kubanga zitambula bulungi. Nyerenya ngeze Sonko Muhammad akoma gwanga lya fere Uganda airport pick up so tukonako. Nawe aliyo walanga nokyagala nkuyambeko nga ndi eno. Onkonako embanga nsobola ye help you. Mbasi sobola era nenkola ki nenkugamba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mama Africa dera. Mwana ndi wano ati mwana nze tegumva mutama. Usegera. Walera badabuza noti izishichu wi.